Ababikira abali mu kibiina ky'omusamaliya omulungi ekya Samaritan Sisters bawadde abantu okuva mu bitundu by'eggombolola y'ennama eby'enjawulo n'abo abali ku nkingizi z'ekibuga Mukono obujjanjabi obw'obwereere. Bano kino bakikoze bwe bakuŋŋaanyiza abakadde, abakyala n'abavubuka ssaako abaana abasobye mu 5 ne baweebwa obujjanjabi. Njagala okwebaza abasista aba Good Samaritan. Mwebale nnyo okutulowoozaako ng'abakyala. Mwebale enteekateeka eno gye mutukoledde ng'abakyala. Mwebale nnyo, tubasiima, tubasiimira ddala. Obujjanjabi buno babugabidde ku ddwaliro lya Good Samaritan Sisters Takajjunge Health Center 3 erisangibwa ku kyalo Takajjunge mu ggombolola y'ennama mu disitulikiti ey'e Mukono. Olunaku balutandise na mmisa ekulembedde Reverend Father Evaristo Katerega okuva ku kigo kya St. Paul e Mukono era ng'ono ye chaplain w'eddwaliro lino. Twebaza Omukama twegayirire. Ayi Mukama, mu byamagero bino tujjeemu okukendeeza omutuubo ogw'ebyensi, tuyige okwagala eby'eggulu. Era ayi Katonda, abantu bonna abalebevu gw'obawaniridde, yolekanga bw'otajjika mu kuyamba abantu abo abalwadde, bayamba olw'ekisa kyo basobole okuddizibwa ekereziya w'omutukuvu nga balamu bawonye. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Mariya yava mu nda nga tolina kibi kisikire, emyoyo gy'abakkiriza abaafa Omukama akikwatira ekisa kituuse mu bulamu obutaggwaawo. Bagabye obujjanjabi obw'enjawulo omuli okukebera abakyala kokolo w'omumwa n'abaana n'ow'amabeere, okujjanjaba endwadde okuli pressure, ebifuba n'emisujja, ssaako ebirala bingi, era nga babadde bafuna n'eddagala ewatali kuwaayo wadde 10. Asuubira nti oba olina HIV nga tomanyi status yo nawe tujja kukebera. Abakyala era basomeseddwa ku ngeri gye bayinza okwewala ebirwadde eby'enjawulo ebya kansa era n'engeri gye bayinza okumanya ng'oli afunye kansa n'afuna obujjanjabi nga tannaba kufuuka wa bulabe nnyo eri obulamu. Okusomesa kuno kukoleddwa omusawo okuva ku ddwaliro lya Nama Wellness Community Health Center erisangibwa e Rukojjo era mu ggombolola y'e Nama. Ekireese olwaleero kukebera kookolo w'omumwa n'abaana. Size nzekka tuze bangi naye kambabulire katini nnyo ku kizibu kino ekya kookolo w'omumwa n'abaana. Emibiri gyaffe gyonna, ebitundu byonna bye tulina ku mibiri gyaffe birina obusobozi obulwala kansa. Waliwo kansa w'eriiso, ne wabaawo ow'ekibuno, ne wabaawo ow'olubuto, egenda, byonna nga w'osobola okubirowoozaako. Naye bannyabo, eri abakyala kansa oba kookolo w'omumwa n'abaana akwata namba emu mu kutta abakyala wano e Uganda. Olwo kansa ezimu enzibu zo ziiza n'ate twakizuula nti kookolo n'ow'omumwa n'abaana
ye asobola okuziyizibwa atya. Ekisooka kansooke mbatangaazemu mu ngeri ki etunfunamu. Aleetebwa akawuka ketumanyi, akawuka kayitibwa HPV, human papilloma virus. Akawuka ako tukajja ku baami baffe. Omwami asooka ajja ku mukyalo omu n'akawa omukyalo muki omulala. Naye bannyabo, engeri zokka ezikakasibwa okubeera nti ziziyiza kookolo w'omumwoyo gwa nabaana oyo kwe kuzuula HPV infection eyo ng'ekyali HPV infection nga tennabatuviirako kansa. Kubanga tukizudde nti omukyala asobola ne infection eyo oba akawuka ka HPV n'abeera nako aba mu myaka 10, aba mu myaka 2, waliwo n'abakadde omulago bebasanga nga agamba anze ebyokwegatta nabikomye emyaka 4 emabega naye nga naye alina ki kookolo. Kitegeeza akawuka kali aba yakatereka n'akagumiikiriza ne kasimba amakanda gaako paka ekatuuka muki ku misuwa. We katuuka ku misuwa awo wetugamba nti kakuleetedde ki stage esooka eya kookolo. Bannyabo, tugenda okulaba akabonero akasooka akakookolo ono nga tuli ku stage yakumeka yakusatu. Kakati ekituleese olwaleero kwekebera kookolo n'obuma bw'abaana, naye nga mu kyo kyetukebera tunoonya HPV infection ng'ekyali ki infection nga tennatuviirako kookolo. Era we tugiraba eyo gye tujjanjaba, wabula we tukulaba nga olabika nga gwe watuuka dda ku stage ya kookolo, awo tugamba nti kati gwe weyongereyo bakuggyeko akanyama bakole kino na kino, era tukuwa support ne guidance eyo kuba tulina bannamikago bangi be tukolagana nabo mu area eno ey'okujjanjaba ki kookolo. Kakati bannyabo, we tunakebera olwaleero keeka akawuka ke tunoonya. We tugamba nti oli negative kiba kyeza tokayina. We tugamba nti oli positive for HPV infection kitegeeza olina HPV infection, tekitegeeza nti olina ki kookolo. Era tetwalagamba nti Barbarians bakabi, Barbarians baliwo okuyamba omuntu waffe okubanga batambula bulungi. Omuzungu kyagamba serve above self as we lift the life or the livelihood of humans. So n'olw'ensonga eyo nyongera okubeebaza olw'okubanga muzze era n'okubakubiriza nti mwenna mutwegatteko tube nga tuwa obuyambi abantu baffe. Us here today is our nutrition program one DISA. We are attending to children, especially children with malnutrition in the community often known as kids with echirego, renyanya. Now please don't take them to the traditional healers. Those children are sick and they need attention, medical attention. Our program, we even brought today some plum peanut. Our program both for children with malnutrition that have to be admitted, that require outpatient care is for free. And please, we also put it here, do not let this happen to a child in your community. The children might not be physically present here, but you do see them in your community and we are all looking at them. Partly I know the problem is we don't know where to take them. We might have heard of Mwana Mujimu, but that is Kampala. People say no transport. But we are here. We are your neighbors. The good thing, the sisters know at times they send children to us. But please let me call upon each one of you. If you know of a child that is not looking well, send them. Let them be assessed. Even if the child is not malnourished, it is fine. We shall assess, we educate them, and they will move on. But let's not assume, what can I do, and we leave them there. Please give them a chance.
This child, by the way, right now is very, very fine. Has put on weight and you won't recognize him if you have a look at him. And that is how we help over 200, 300 children each year again. Still, there are many malnourished children. So we still need your help. We don't need your money. Just bless us by sending us malnourished children. Omubaka wa Mukono North mu Parliament Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni ng'aliwamu n'abakulembeze abalala basiimye ababiikira olw'obujjanjabi buno. Twandibadde tugamba nti mu kaseera nga kano kale ebyobulamu twandibadde tuli yadde naye basebo ne bannyabo tekiri wano wokka Takajjunge oba tekiri eri waffe Kyampisi oba ne Kayunga ne bw'onoogenda ebugwanjuba ne bw'onoogenda eramu basebo ne bannyabo ebyobulamu bisigadde nga bikwasa ennaku okuwangamu. Kikwewuunyisa era bino tusiiba tubyogera ebbanga lyonna nti Kenya awo wetusalagana naye kikwasa ennaku nti baminisita ab'e Kenya n'abakulembeze mu Kenya bo bagenda mu malwaliro gaabwe era nobawulira nti bagenze mu Aga Khan, nobawulira nti bagenze mu Hospital of Nairobi n'amalwaliro amalala era n'abakulembeze waffe wano ne bava wano ne bagenda mu malwaliro ngaago okufuna obujjanjabi. Mulima Mayuni asinzidde wano n'alaga obutali bumativu olwa gavumenti okwesuulirayo gwa Nagamba ku kutereeza ebyobujjanjabi nga yeeyinula nti bo abakungu baayo bwe balwala baddusibwa mu malwaliro agali ebweru w'eggwanga n'okusingira ddala e Nairobi mu Kenya ne bafuna obujjanjabi wadde ng'ensimbi ezitwalibwa ziba buwanana nnyo. Bino ebibuuzo ebimu abamu tebasobola kubyebuuza ne beebuuza nti kale basebo ne bannyabo enosi tumusiime mutebire Mukama Katonda amusaasire naye lwaki we yalwala teyagenda Mulago. Emabega awo twakamala okuziika Father Simon Lokodo naye era naye bwe yalwala teyagenda Mulago era yafiira bweru. Era emabega kawo omwaka nga gumu twafiirwa omwami yali akulira akakiiko ka Uganda Human Rights Commission baali bamuyita medical gwa yafiira okurawunda about ye Mulago omumanyiwo bulungi kyenkana ebeeranga ku gate ye Mulago pressure we yamukwatira naye era bwe yalwala tebamuddusa Mulago bamuddusa bamutwala Nakasero Hospital era gye yafiira. Kireeta ekibuuzo ekinene bassebo ne bannyabo amalwaliro aga private naddala mu ggwanga wano ate gakoze kinene nnyo okusupplementinga oba okuyamba ku mirimu gavumenti gye yandibadde ekola. Bantu bangi balekawo n'amalwaliro ga gavumenti ne badduka ne bagamba nti nzaawo nagamba kangende wali mbasisita kangende Naggalama kangende wa ekireeta ekyo bassebo ne bannyabo yenteekateeka eri mu ggwanga muno. Omubaka era yegasse ku babiikira n'abakulembeze abalala ne batema evvuunika ery'okuzimba ekizimbe kya Maternity y'eddwaliro lino olw'abakyala abazaalirawo basobole okufuna ekifo we bazaalira ekyegombesa era nga kiteekeddwamu ebyuma eby'omulembe ddala. Sister Justine Mugisha akulira eddwaliro lino annyonnyodde n'agamba nti olw'ekifo abakyala we bazaalira okufunda baakirabye nga beetaaga okuzimba Maternity etuukana n'omulembe ng'eno egenda kumalawo obukadde bw'ensimbi eziri eyo mu 350 n'okusoba. Ekizimbe kyaffe ekyo tukoleramu ebintu bingi naye oluusi awamu wafunda abakyala tebeeyagaliramu nnyo kati twagadde tuteeke ku Maternity y'omulembe erina private rooms oli bw'abanga yagadde kwebaka bw'omu nga tayagala
abamutaataganya bujja kuba busenge. Tusuubira kumalawo we twabalirira entamu egundi ebintu bibadde tebinaba kutabuka kwonooneka nga bwe biri kati. Bajeti yali ya bukadde 330 era nga tusuubira okubeera nga tutambuzaako mpola kubanga tetulinawo sente z'obuliwo ntino oba mu bbanga lya mwaka gumu tujja kuba nga tumaze. Naye tusuubira kuba nti tujja kutambula mpola Omukama lw'anaaba atubedde we tunaamalira era we tujja okumwebaliza. Naye nga materials ezimu tuzirinawo, amatafaali twamala okugafuna, omusenyu tusuubira nga tugulina mu ttaka eryaffe tujja kugwesimira. Then bino ebirala ebyetaagibwa kugula era tetulina nnyo obuyambi era tukuba omulanga abo bonna abasobola okutuddukirira okutuyambako okusobola okulaba nti no nakazadde w'eggwanga abeera bulungi, asanyukira mu kifo ng'agenze kuzaala n'awulira nga mu butuufu ali comfortable. Tusaba okutuddukirira ow'ekikumi ow'ebibiri tusobole okulaba nga baanakazadde baffe babeera mu kifo ekirungi ekisanyusa. Maternity ward mugisuubira okuaccommodatinga abalwadde abakyala bameka oba ebitanda bameka? Being that ejja kuba private ward nga self-contained rooms, tusuubira at least ekitono nnyo abalwadde nga 24 paade singa baba bazze tuba tusobola kubaccommodatinga nga buli omu ali mu karuuma akake. Yakola ogw'okubudaabuda abantu, kansala okuva ku Common Learning Center Irene Benacho alaze okunyola olw'omuwendo gw'Abannayuganda naddala abakyala abasusse okulwala ebirwadde omuli pressure n'ebirala ng'entabwe eva ku kweraliikirira kiyite depression. Benacho agambye nti abakyala ebitundu 25 ku buli 100 mu Africa balina ekizibu kya depression oba kiyite okweraliikirira wadde ng'ate abakyala ebitundu 85 ku abo ku buli 100 ate tebalina busobozi bufuna bujjanjabi n'okubudaabudibwa. Kati abakyala ebintu ebisinga okuviirako ennyiike okusinziira ku interactions zenkoze nga we nakunnyonnyodde wabeerawo embeera y'okufiirwa nti afiiriddwa omwami oba afiiriddwa maama oba taata, especially abantu abasinga bakwatirako mu bulamu. Nakugambyeko obutabanguko ebiseera ebisinga abakyala fe ababeera mu nsonga zonna ez'omu maka, mu bulamu bw'abaana. So engeri y'obutabanguko nga wabaddewo obutakkaanya eri omwami eri omwana eri famire yonna oba awantu wonna ku mirimu. Abakyala tukosebwa nnyo kubanga ebiseera ebisinga ffe abaagala okuba nti no tusembeza abantu, tubabudaabuda, ffe abazaala twagala okulakyaringa abaana, naye obutabanguko obwo obuleetawo embeera eyo neetuleetera okwennyamiza obwomu nti ebiseera ebisinga abakyala abamu tubeera tetwesiga mangu okusinziira ku bintu etuba tuyiseemu mu bulamu bwaffe. Nobeera ng'oli awo mu mbeera y'okuba nti tolina gwe weesiga, n'olwekyo oyinza obutasobola kubuulirako munno oba muntu yenna ekizibu ky'olina, n'olwekyo ne tubituulira ne actually kino nsobola okyogerako ne mu bufumbo nti tubeeramu ne tufumba n'obeera ng'olina ebikunyiga ku mutima naye lw'okuba tolina gwoweesiga society gy'olimu egamba nti tuula ofumbe tosobola kuvaayo ogambeko banno ky'oyitamu nti bajja kusekerera tutya okusekererwa tutya ebigambo by'abantu n'otuula n'osirikira agantu gangi mu bulamu bwo mu bufumbo bwo oba mu mbeera yonna gy'olimu ennyiike n'eryoka ekunyiga. Ekirala ennyiike depression etta waliwo abantu abafudde olwa depression. Yes, depression nakyogeddeko nti bulwadde era bwe bumu ku bulwadde nti weba tebufunye bujjanjabi omuntu asobola okufa kubanga buvaako obulwadde bungi nnyo
obulwadde bw'omutima, obulwadde bwa sukaali, bintu bingi twayogeddeko nti n'akamu akabonero nti oyinza ozukka ng'owulira omubiri gukuluma naye ng'ate tomanyi kikireese. Ogenze mu ddwaliro okukebera bagambye nti temuli mu musaayi kintu kyonna naye ng'ate gwe owulira omubiri gukuluma. So n'ekirala we kireetera okufa nti twakyogeddeko nti oluusi bikuyitiriddeko ebirowoozo n'ogamba nti mpozi okufa kwe kwandisinze n'okwata omuguwa oba n'ogula obutwa kyonna ky'oba osobodde ne weetuusaako obulabe era n'ovaawo kubanga era tubirabye bingi ku mikutu. Aba Common Learning Center bawaddeyo eri eddwaliro pads ez'okuyambako naddala abawala abato nga batuuse mu biseera byabwe ebyakasanvu. Thank you very much, Samaritan Sisters. That is Common Learning Center's contribution. Eddwaliro lino eriri wansi wa Kereziya Katulika lyatandika okuwa bannamukono obujjanjabi ku nsimbi ensaamusaamu eyo ku ntandikwa y'emyaka gy'ekyenda nga n'okutuuka olwaleero emirimu gikyaliweereza kinnawadda.